nti akuretizewo abayimbi nga babibuuza ani ono waliwo omwana omulenzi ono yayimbye oluyimba nalwo olulungi nnyo yayimbye oluyimba yamuyimbyeko oluyimba lulungi Hassan Nduga abo bonna babadde mikwano gyaffe ate naye abadde mikwano gyaffe kuba abadde tava ku restaurant H&M abadde ajjayo buli ssaawa era kyasembeyo omwezi oguwedde bwe yawulira nti nakola emigaati yazze nange nzze kutesitinga ku mugaati gwo naye mbadde njagala kukola beekeeri omulaba nti abadde buli kimu akyo ayagala kukola ki okikola so kyenyinza omwogerako tadde musajja mukozi Ajalon sebo omuntu akola bisawa zino agala kumanya nkolagana ki gy'obadde olinawo n'omusumba Yiga nkolagana kinkwatako kubanga buli muntu akola ekirungi nze mwagala si pasita Yiga yekka naye buli muntu akola ekirungi mwagala ebirungi byakoledde eggwanga nebyakoledde omunaku asembayo kibadde kinkakatako okunoonya ki omusajja oyo ow'ebyewuunyo oba owulira nti abadde agaba basala naye ng'azaawuliramu ki oleeta haafu naye naakola ki kati omuntu bw'ati abalala bakola bizinesi kufunamu magoba gokka nga temulimu kukola ki kufiirwa naye ye loosi yagiteekawo nga erina okubaawo kitegedde gwe leetako ekitundu omwana wasome leeta kaabo tebasangika nebyekoze bingi abantu bangi bamutwala nga komiki pasita gw'omutwala nga ki nange bwe nyinza omutwala ndowooza ensonga zange nyingi kubanga ebyaffe ebimu naye byamunda kiki kyolifa toweerabidde ku pasita Yiga nga tanaba kutusiibula mu bulamu bw'ensi kati ekyo kyolifa teweerabidde ekigambo ekyono kinene nyinza ekiwakanyanganza okitegedde kubanga olaba ne Allah yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abantu banaakola batya obunaku naakola atya namugana edda nja kubatta ate nja kubeerabiza kitegeeza okwerabiza tosobola kukola ki kijjawo mbuuze engeri gy'okimbuzaamu endala tulabe bapasita ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera ebigambo ebitayisika mu kamwa ku mugenzi waffe ono gwe nga gwe ekyo kyogerako ki kyo nkyogerako kyabulabe nnyo era abapasita banne bamubuulirire twanyoleddwe tubadde tubiwulira naye tusobola kusabira kugamba kugera ku munno awummudde wabula kana akadde kaalimu kazibu kakumusabira busabizi Allah musonyiwa ebyo ebyamusobako ng'omuntu kuba naawe amwogerako tekitegeeza nti gwe tokola ki tosobya naye obusungu omala n'obujjawo ekitegedde olaba ne Yesu yasonyiwa abaamukuba amayinja naye ate gwe weeyita ki atasonyiwa kyenyinza obagamba nti bambi tebuddamu mwogerako bibi omulimu gwagumanyi ayinza okuba omubi ewuwo naye nga ffe waffe akyali mulungi era nga tumumisinga kyenyinza okwogerera abalabi ba STV mwebale kubeera nga mulaga ebyo ebiteekwa okulabwa mu bantu nti munda akakubye nga mwagala amazima agasembayo mutuuka ku siini so si kugamba bwa mbumbu kyenyinza obagamba ekisembayo ku balabi baffe aba BTM TV BTM TV namwe mbebaza okuba nti mugoberera ekyo kyennyini ekiri ku mulamwa ne mutasamwasama na bigambo so mwenna abagiwuli oba abagiraba mugyekuumireko temugivaako nti akuretizewo abayimbi nga babibuuza ani ono waliwo omwana omulenzi ono yayimbye oluyimba nalwo olulungi nnyo yayimbye oluyimba yamuyimbyeko oluyimba lulungi Hassan Nduga abo bonna babadde mikwano gyaffe ate naye abadde mikwano gyaffe kuba abadde tava ku restaurant H&M abadde ajjayo buli ssaawa era kyasembeyo omwezi oguwedde bwe yawulira nti nakola emigaati yazze nange nzze kutesitinga ku mugaati gwo naye mbadde njagala kukola beekeeri omulaba nti abadde buli kimu akyo ayagala kukola ki okikola so kyenyinza omwogerako tadde musajja mukozi Ajalon sebo omuntu akola bisawa zino agala kumanya nkolagana ki gy'obadde olinawo n'omusumba Yiga nkolagana kinkwatako kubanga buli muntu akola ekirungi nze mwagala si pasita Yiga yekka naye buli muntu akola ekirungi mwagala ebirungi byakoledde eggwanga nebyakoledde omunaku asembayo kibadde kinkakatako okunoonya ki omusajja oyo ow'ebyewuunyo
baba owulira nti abadde agaba basala naye ng'azaawuliramu ki oleeta haafu naye nakola ki kati omuntu bw'ati abalala bakola bizinesi kufunamu magoba gokka nga temulimu kukola ki kufiirwa naye ye loosi yagiteekawo nga erina okubaawo kitegedde gwe leetako ekitundu omwana wasome leeta kabo tebasangika nebyekoze bingi. Abantu bangi bamutwala nga komiki pasita, gwe omutwalanga ki? Nange bwe nyinza omutwala ndowooza ensonga zange nyingi kubanga ebyaffe ebimu naye byamunda. Kiki kyolifa toweerabidde ku pasita Yiga nga tanaba kutusiibula mu bulamu bw'ensi? Kati ekyo kyolifa teweerabidde ekigambo ekyo nno kinene nyinza okiwakanya nga nze okitegedde kubanga olaba ne Allah yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abantu banaakola batya obunaku nakola atya namugamba nedda nja kubatta ate nja kubeerabiza. Kitegeeza okwerabiza tosobola kukola kijjawo mbuuze engeri gy'okimbuzaamu endala. Tulabe bapasita ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera ebigambo ebitayisika mu kamwa ku mugenzi waffe ono. Gwe nga gwe ekyo kyogerako ki? Kyo nkyogerako kyabulabe nnyo era abapasita banne bamubuulirire. Twanyoleddwe tubadde tubiwulira naye tusobola kusabira kugamba kugera ku munno awummudde wabula kano akadde kaalimu kazibu kakumusabira busabizi Allah musonyiwe ebyo ebyamusobako ng'omuntu kuba naawe amwogerako tekitegeeza nti gwe tokola ki tosobya naye obusungu omala n'obujjawo ekitegedde olaba ne Yesu yasonyiwa abaamukuba amayinja naye ate gwe weeyita ki atasonyiwa? Kyenyinza obagamba nti bambi tebudda mumwogerako bibi omulimu gwagumanyi ayinza okuba omubi ewuwo naye nga ffe waffe akyali mulungi era nga tumumisinga kitegedde kyenyinza okwogerera. Abalabi ba STV mwebale kubeera nga mulaga ebyo ebiteekwa okulabwa mu bantu nti munda akakubye nga mwagala amazima agasembayo mutuuka ku siini so si kugamba bwa mbumbu. Kyenyinza obagamba ekisembayo ku balabi baffe aba BTM TV. BTM TV namwe mbebaza okuba nti mugoberera ekyo kyennyini ekiri ku mulamwa ne mutasamwasama na bigambo. So mwenna abagiwulira oba abagiraba mugyekuumireko temugivaako.